nti sina gwe ngenda kuyisa maaso wadde okuvoola okujjako bagamba nti muli mulumbe olw'okukungubagira omuli mulumbe lwammwe olw'okusanyukira okusanya Obuganda nga mbwe muli eggi okwesubya emuwula. Nabalabye munekedde mu busuuti, nalabye munyekedde omitega nswera era ng'aba muli basanyufu nnyo. Naye okusinziira ku bigenda mu maaso mbagamba nti video zange zino ziribeerayo era mulizijjayo ng'ebintu byonna mbagamba bituuseewo bulungi nnyo. Kale butyo abadde mu lumbo olwo abali ku ssente za NRM n'abatambuliddeko bamafia abali emmengo n'abali mu gavumenti abajjiddeko mwebale kuba nti mwabadde mu lumbe olwadde mu Amerika Buganda bumu nga NRM ejaganya okuba nti esaanyizaawo Buganda mwebale nnyo mubalire ddala. Kuba njabala bategeeza nti temutuli amalina Ssaabasajja Kabaka gyali mbeera mwali Obuganda buyimiridde butya nga ne mwade nabo bennyini bali mu kutunda ttaka lya Buganda ddimalawo. Ebimu ku bifaananyi mwabirabye dda nga bano abantu bali mu kulya ssente za Buganda n'ettaka lya Buganda. Baabo bennyini ebifaananyi mwabira bulungi ebirala bingi nnyo. Baabo ebifaananyi mwabira bulungi nnyo. Ono ye omulimu gwe anaatera okugumala bulungi olwaliro ngenda kujja mubalage bulungi nnyo mutegere bulungi nnyo bali mu kulya ku ssente za NRM okutambuza buli kimu ekigenda maaso. Alright. Nga bwe nabagambye nti project Mayiga atambuza NRM system n'okuba nti bo basigala batambuza ebikuba nga bafunyemu. We twogerera essaawa zino mwenna ababadde mu meeting mweje bagenda nti seminar tewali kintu kyonna kyabadde constructive kiri development towards Buganda as a country or as an institution tekyabaddemu. Oli yazina ababulira emboozi ze n'atambuza NRM projects indirecting nga temumanyi ne ssente ze mulya zonna mulya ssente za NRM. Kati njala kuzanya ka video kano ka muganda phone Moses Sali mugenda kawulira bulungi sitera nnyo kwagala kuzanya video ze ajulize ebigambo mbagamba nti musajja akolera gavumenti na buli kimu kyakola kya gavumenti tulyoke tutandike video bulungi nnyo katandika video etandike evu kwanjula tukatandike ebigambo yabyogedde n'abulya nti Mayiga atambuza project zaaki za gavumenti then tulyoke tutandike video bulungi nnyo era buli omu kati weesibe ebbiri we tulaga. Nasabanga nnyo ne ngamba ye lwaki mu Buganda balinga abandaga nti bankyawa olw'okuba mpagira Museveni ng'ate nagenda kusaka. Ne ngamba naye lwaki Katikkiro talaba nti abaana ba Buganda baavu. Obwavu it takes two people not one. Nze kati ku ssaawa eno njagamba nti Buganda yalina buli yali eteekeddwa okwanguwa ennyo okujja okusakira abaana baayo. Okulaba Katikkiro ng'agenze ku haabu eyo e Masaka ekyo kyakyusiza. Juzi bwe nali wano ku interview na Mulumba kuba yayogera bubi nnyo ku Isima naye ssebo Katikkiro bansonyiwe kati osonyiyiddwa kubanga kye wakoze okwegatta ku gavumenti osobole okunoonya projects zino ozitwalira omuntu wa bulijjo nga totaddewo okwegatta ku ki muzanya video zino nga nina ekintu kyenjagala omuntu akole eki awuliremu okwegatta ku ki byange babikomyawo kati video kavudde kwanjula video entuufu etandise. Video entuufu etandise. Kansulenti mwenna butudde bulungi mutandise okurecordinga okosa screen recordings video zino zigenda kubeera ku record. Ndoza kantandike ubantandike mu political side ndoza kantandikira mu political wing then njoke ntandike abalamu na mulize bulungi nnyo. Political wing igenda kubeera dakika nga 3 ku 2. Alright. Njala tegeeza bannansi mwenna Abaganda mwenna wepo n'abantu abali mu Buganda abakyayina amatu n'okulya information eno kino mbadde temukimanyi mukiwuze bulungi nnyo. Oluvannyuma lwa Charles Peter Mayiga Ssaalongo Gamulengejja Kawenkene wasaanya okusaanya Obuganda buli kimu n'akisula wakyagadde.
mu nkubo ez'enjawulo batuula ekiro n'emisana tebakyebaka balinga basezi nga bateeseza buto bagenda okusuula Obuganda bo okubinnyika mu nsuwa ate boolekere ebyobufuzi ebitwala bonna bannayuganda. Njala tegeeza mwenna ababadde mu Amerika nga musugumbiza nga bakimezezza okw'omusana temumanyi bigendera by'abasajja bano nti n'abasajja bano basinga obungi si Baganda. Ngira Museveni bwe yagamba mu 1994 nti nze okusaanya Obuganda ngenda kukozesa abo abayita Abaganda okufuna kyenjagala era kikoze bulungi nnyo. Kale munne njala tegeeza Obuganda n'okusaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka nti taata kitaffe munnange yatwawula esiridde. Wetwogera tukimanyi bulungi nti omusajja ono yajja n'akusaba afuge ekisanja ekyokusatu ky'okyagaanya omuterako omukolo kubanga n'ekyokubiri siggo wakimuwa. Njala tegeeza mwenna Abaganda ne bannayuganda nti wasaanya Kalo Charles Peter Mayiga oluvannyuma lw'okusaanyawo Obuganda n'obbukonzibya omwami ono batuula ekiro n'emisana n'akabinja kaabwe aka DP Proko akamu akali mu Nuupu n'abali mu bitundu ebirala nga balina enteekateeka namutaayika okuba nti bagenda kukyusa ebyobufuzi. Njala okwebaza obulamu bwange n'obulamu bwammwe mwenna abadde balwana entalo za Buganda n'entalo za Uganda nti tukoze kyamaanyi nnyo okulemesa abantu bano ensenga zaabwe ze balina. Jjukira bali bateeseteese ekibiina ky'ebyobufuzi ne tukikuba ne kiyiwa ku ttaka. Kiki ekizzeeko? Wuliriza. Wetwogerera wasaanya Kalo Charles Peter Mayiga ne munne Mathias Mpuuga Nsamba ne musajja mukulu Medard Lubega Sseggona akali amaggwa n'abalala bali mu DP Block batuula ekiro n'emisana nga muno mulimu ne Robert Mao n'abakongo ba state mu batandise okusala entotto n'okukkiriziganya butya Mayiga lwagenda ofumutuka Emmengo ate ayingire ebyobufuzi. Ebyobufuzi agenda biyingira atya? Ekibiina kye balina okukola nga beyubula ku Nuupu nakikuba n'enkiyiwa Windows entegeke empyeruwa kansulati president wankuno kwoli. Wetwogerera essaawa zino emyezi ebiri emabega n'ennaku eziyiseemuko wasaanya Kalo Charles Peter Mayiga n'omukongozi we Mathias Mpuuga Nsamba wepo ne munnooli lawyer Medard Lubega Sseggona n'akabinja kaabwe ka DP Block ng'owamu ne mukulu Robert Maobe baatula mu nkiiko eza closed door meeting nga temuli muntu yenna gwe basuubira nti information eno egenda kufuluma ne bakkiriziganya butya Charles Peter Mayiga bwe banaamukukusa okumujja Emmengo bamuyingize mu kakungunta ka DP oba mu kakungunta ka Democratic Party afuuke ssenkagale wa DP butyo ajeesimbe okuba president ow'eggwanga lyonna mu mwaka 2026. Era enteekateeka ennamutaayika ebadde temanyikiddwako mu nsi yonna ku mawulire wadde wantu wonna nganze bwendi kiwugulu ekibikira abantu ne beesaasabaga njala kubikira Obuganda ne bannayuganda mwenna nti kino mujja kiwulira oba kisazaamu oluvannyuma nga akyogedde nti ssenkagale wa DP omupya ayinza okuddako ayinza okubeera wasaanya Kalo Charles Peter Mayiga olw'enteekateeka eno ebadde mu bisenge ebadde temanyikiddwa nti omwami ero bakkiriziganya bulungi nnyo so nga ate ne state mweri mu mukono guno okuba nti bamuteeka mu kibiina kya Democratic Party nga political leader oba nga omukulembeze w'ekibiina kino era nga ddiru eno yakkiriziganyiziddwako nga n'ensimbi zayisinganyiziddwa mu mikono bwe muli ati omwami ono ekisanja ekyokusatu Mengo bakimummye bajja mukunguza bamutwale mu Democratic Party bamuteekeyo nga DP president asobole okujja okwesimbawo nti singa Museveni abala empiki ze ne zigaana yandikomekereza ng'ekintu kino yaba akisuulidde ng'era muno mwe muli Mayiga ng'ajja kuba amyukiwa Robert Mao nga ddiri weeneeba nti ayinza okuba vice president. Zamutegedde bulungi nnyo awo sigenda kulwawo. Mukitegedde bulungi awo sigenda kulwawo njagadde kibateera waawo. Mukitegedde bulungi nnyo. Wasaanya Kalo Charles Peter Mayiga waliwo eggulire saagala kufulumya kati naye nga nkimanyi nti gye buvudde katono wafuna okutakkanya ne baboosi bo wakati wo Salim Saleh ne Museveni ku nsonga ezikwatagana n'ensimbi ezisindikibwa Emmengo ku bintu ebimu ago njagaleeta oluvannyuma njagadde kusooka mu political side eyo ngitegeezezza eggwanga. Kati wano tutandise video entuufu eyatuleese. Njala tegeeza Obuganda Abaganda mwena ne bannayuganda era asaba n'okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka omutegeeza nti ekisaanyawo Buganda tekitudde. Omusajja gwe baakwasa omulimu gw'okusaanyawo n'okutwala ettaka lya Buganda lyonna ye Kisawo Vuga Kasomba ttaka Jerusalem Sale. Zino nno zenteekateeka zalina mu Buganda ezitagenda kuleka muntu yenna ng'akyali mulamu. Wetwogerera Jerusalem Sale akanda naku ne gurupu ye ey'amafiya be yasimba mu bitundu by'eggomba era bano bakoze kyamaanyi nnyo okuba nti amataka gasinga obungi mu Buganda ddala mu Ggomba
bagatutte ngera amataka gano beyambisa omusajja omu eyita omulangira Buganda David Wasajja Kintu okuba nti amataka gonna bagafunye okusinzira ku bo nga baagala mwenna Abaganda abali mu bitundu bino omuli olusozi lwe bayita Golola mu kitundu kye bayita Kibibi Gombe Bulo Kiriri Kyerima Mpenja njagala mumpulirize bulungi nnyo abatandagwa mu katego kano mukawulirize Jenno Salimu Sarakanda naho eno nno yasimbayo amakanda na deployingayo ekibinja kye eky'Abanyarwanda era nga commission gye bali yakutwala ettaka lya Buganda lyonna mu bitundu bino batutte ettaka lingi nnyo ng'ettaka lisinga obungi lya Kabaka ettaka lino nno libadde liryawo nga likuumibwa basajja ba Kabaka naye nga kati essaawa zino Allah yabajjulula era nga abantu bano bakuumye ettaka lino okuva bwe baba buyinza buno okutuuka Allah yabajjuludde ettaka lya Buganda lino kuno kubadde omugenzi Haji Kapapa ono Allah yamujjulula wepo ne Haji Kigundu bale basajja abadde enkwata nga bali bakyakuumye ettaka lya Buganda mu bitundu by'emmenye waggulu awo Salimu Salebu ategeera nti abantu bano bafudde abasigaddewo tebakyamutiisa kwekosa influence y'okuleeta abasajja Abanyarwanda nga bayiwa mu bitundu ebyo nga abagulira ettaka n'okuba nti missionaries balina mugenda ziwulyako bulungi tugenze mu maaso abasajja bano babiri bamala okufa Salimu Sale agufuula muganda okubanga balina obuvunaanyizibwa ku ttaka eryo ku lwa Ssaabasajja Kabaka ne ku lwa Buganda munnange bano abasajja tebamanya nti emmengo waliyo emisonso egirya ettaka lya Buganda nga wetwogerera essaawa zino ettaka erisinga obungi mu Gomba naddala abantu abali mu kitundu okuli olusozi lwe bayita Golola njera bategeeza n'obbabikira nti temwewuunya ani yatutte ettaka eryo eriko olusozi Golola luliko olusozi Golola n'ettaka lyonna eryolekeddeko eriwezaako square miles 5 nga mujjukire buli square mile erimu acres 6 ez'ettaka bw'ogatta square miles 6 emirundi 5 ze square I beg your pardon kambadde mu katono mwenna abantu abali ku ttaka eririko olusozi Golola eryasibiddwako lyonna ngera tegeeza Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka omuluma kutu nti ettaka lya Buganda lyonna lyolyokedde basajja b'okukuumirako eri mu bitundu by'Egomba naddala ku lusozi Golola okwetoola ettaka ne libadde liwezaako square miles 5 lyatundiddwa eyeeyita muganda wo David Wasajja Kintu nga yalibuzizza abasajja ba Salimu Sale ensimbi empya n'enkadde ettaka lino liwezaako square miles 5 nga mujjukire buli square mile emu erimu acres z'ettaka 6 kati buddira acres z'ettaka 6 n'ozikubisamu emirundi 5 ze acres 3,000 omwami yali mu America essaawa zino ali mu kulya ssente ku ttaka lya Ssekabaka lyawalwanirira mumulaba kusinika na kugamba nti ayagala Obuganda kumbe basajja abali mu kwonoona Obuganda obusaanyaawo omwami ono yoono era nga y'omu yalabikirwako mu bifaananyi ng'ali mu ggulu eyo aguza omusajja ono amataka yoyo David Wasajja Kintu yalese atunze ettaka lya Buganda eriwezaako acres 3,000 tugenze maaso so njala tegeeza mwenno abali mu ttaka eryo temwebuuza ani atunze ettaka lino gyovudde katuno omwami ono yasindika abantu be najja nga batandika okusaveeringa ettaka lino era ettaka lino yaliguziza Salimu Sale eriwezaako square miles 5 ku lusozi Golola n'okwetoola ebitundu byonna era twogerera essaawa zino olwamaze okutunda ettaka eryo ssente ne bazikwavula era y'ensonga lwaki bali mu kweyagala abantu bonna abazanyi n'abasajja ba Kabaka badde balundira ku ttaka eryo n'okukolerako emirimu emitunda gy'okulimirako bazingiddwako ne bagibwako abatakkiriza dde okuyisaako wadde embuzi wadde okulimirako omusooli ogumu era bagobeddwako ettaka lirisibwako ssennyenge tugenze mu maaso Salimu Sale ng'akola emirimu gino ayita mu bamu ku babyokwerinda okuli Gisso amanyiddwa nga Jjumba Mugerwa so ng'ate musajja Munyarwanda mutabani w'omusajja gwe bayita Charles Nyabyenda ono y'omu basajja abajja Abanyarwanda abazza obuzi era abasajja abajja obuzi nga bano bayambibwako abasajja Abaganda abasajja oligino ababayamba okubatuuza n'okubawa ebifo balina okubeera kati ate ababeefuulidde okulagana abampembe okutwala ettaka lya Buganda lino disaanyaawo Gisso ono eyita Jjumba Mugerwa ate nga musajja Munyarwanda olw'ensonga nti amannya gano bageetuma okusinziira ku basajja Abaganda bebasangawo nga Haji Kigundu abatuuza bakitaawe ne babawa amannya n'ebika kati mukulu ono Jjumba nga ye Gisso
Jumba Mugerwa ng'akolagana ne Salimu Sale n'abanyalwanda ba Dipolo yinzi bitundu bye Gomba bana basajja batutte ettaka lya Buganda lino dimalawo nga bakozesa methods enzibu ennyo zengenda okubategeeza. Oluvannyuma lwa Giso ono ne Salimu Sale okutegeera nti Haji Kapapa ne Haji Kigundu bafudde bakozesa olukujjukujju okuleeta abanyalwanda bateeka ku bitundu ebyo n'okuba nti bagenda bakola program ey'okusaanyaawo n'okutwala amataka ga Buganda nga nabo gisimufungize. Ninde katono nnyo nga nabo gisimufungize. System kije bakozesa mumpulirize bulungi nnyo. Badira system gye mutamanyi empya oba ebaddewo bakola bati. Badira ebitundu byonna ewali abasajja Abaganda ab'enkizo ne bateekawo okubakozesa Giso ne baleeta abanyalwanda babateeka mu bitundu ebyo ne baleeta n'abaana abawala abalungi kaalaala ne batandika okubayuwa mu bitundu ebyo. Abaana Abaganda nga balina amaddu ag'okusumula zipu ne batandika okwagala abaana bano. Bwe baagala abaana bano babazaalamu abaana, Omunyalwanda oli muzaalamu omwana eire mutaawukana bubi okumekkereza ofudde naye nga tageti yaabwe yakutwala ttaka. Nkiddamu baleeta Abanyalwanda ne babateeka mu bitundu ebyo ne baleeterako n'abaana ab'obuwala abalungi bakaalaala. Naye nga kyebagamba kyebakuutira kiri bwe kiti. Omwana yenna Omunyalwanda takkirizibwa kuwasibwa Munyalwanda munne byemu ku bintu ebiri mu ndagaano gye bakozesa. Omwana yenna Omunyalwanda omuwala ali ku mission y'okutwala ettaka lya Buganda okusajja abavubuka Baganda takkirizibwa kuwasa Munyalwanda munne. Mission ya kuwasibwa abavubuka Baganda be basiba makomera be batta obusi be baawukana nabo ne batwala na buli kimu kye balina. Eyo mission esookera ddala enkusike gye mbadde temumanyi. Katugenze maaso. Salimu Sale ne muganda we Yoseri Bahabulota basura mutano wa kale kyensete tamuzizide ensanga bisibe baleesa Abanyalwanda bangi nnyo mu Kongo mu Gomba era okusingira ddala mu bitundu byemmenye wansaawo byonna bemmenye mu kitundu ekyo nga bakola omulimu ogw'okwonoona n'okutwala ettaka lya Buganda. Era ne mu bitundu bino wammanga abali mu kitundu kino muli Kyanika, Buyinja, Butoole, wano state we settings Abanyalwanda n'abaana ab'obuwala Abanyalwanda abalungi bano nga bo mulimu gwabwe kutagetinga abaana Baganda bonna bamala okukolako survey nti bano balina ettaka libasikira oba balina amataka gaabwe oba balina ebibanja ne bakolako omulimu gw'okubatuusaako service yogayo gaba batadde mu mizigo gyabwe oba mu mayumba gaabwe bafuuse bakazi baabwe. Olumuzaalamu omwana gwe ng'anoonya ekyo kukolera kubanga mission ne Giso yennyini agimanyi ne Salimu Sale ne poliisi yennyini ekimanyiko bulungi. Ono Giso Jumba Mugerwa naye musajja Munyalwanda ate nga mission bagimanyi bulungi nnyo. Museveni ne muganda we Salimu Sale bawa ebiragiro ebikakali eri abawala bano bakozesa nti teri Munyalwanda munno alina kwegwanyiza wadde omuwasa mulina kugoberera bitwaba wanti mwenna mulina kwagala bawala bavubuka Baganda okumanya butya bwe bafuna ensimbi taka kiri balina empapula zikwata ku ttaka ly'abakitabo ne balina baliteeka luddawa. Era we twogerera nti abakyala bano abawala abasinga obungi ebitundu 9 ku buli 100 bamaze okutuukiriza mission ze babatuma ez'okuba nti bamaze oku-executinga mission zaabwe ez'okutwala ettaka ly'abasajja n'abakazi Abaganda bonna abali mu bitundu byemmenye waggulu awo. General Salimu Sale akanda nako yalaba tekimumalidde ye kennyini n'asituka nga omanye enkola y'abaana abasajja tebaswala n'agenda mu bitundu ebyo ye kennyini asobola ate okwekwatiramu gwolekera omutwe tegunyuma. Bwe yatuuka eyo yamakinga sure nga bwe yenkola yaabwe n'anoonya muwala ki gwasobola oba mukazi ki gwasobola okwepaatiikako asobole omukozesa ebigendererwa bye byayagala. Buto tebateruusa Salimu Sale yabeera successful nnyo mu kunoonya omuwala eyalina omukolera emirimu gino ate ng'agenda mubegera weponga ate amuwuja n'ekiwojjolo okuba ng'akola emirimu gye. Salimu Sale yali successful nnyo okufuna omuwala olukaalaala ng'omuwala ono amannya ge amanyikiddwa nga Nalwadda yali mukyala mufumbo naye bbaawe kamuleka ku security n'abaana be. Omuwala ono Nalwadda teyamanya nti yali yeesimidde yali yeekulidde akabazi ku ggulu okwagala Salimu Sale
mwenna munanjulira abantu abeera mu bitundu by'eyo mwali nalwadda mumanyi n'abaali bakolera mu paaka empya omwaka oguwedde nalwadda nomwali mumanyi nti yalina edduuka mu paaka empya gy'akolera ebiseera we yatandikira okufuna ensimbi mwamanya bulungi nnyo nti zaali teziva mu dduuka eryo nalwadde ono Salimu Sale yamwagala n'amala n'amufuula mbega we naye yali amusindise kukola ki era kubega ki wulira bulungi nnyo nalwadde ono omukyalo omunyarwanda naye nga yazaalibwa mu Buganda era tabadde na mutima mubibi abadde mulungi ne baamukozesa ensobi ngira Museveni bwakozesa abanyarwanda abasinga obungi enzaalo ababadde mu Buganda n'abakozesa ensobi olw'ebigendererwa bwe ye kennyini Salimu Sale teyasooka kumanya nti nalwadda mukyala munyarwanda olw'empisa ze n'embeera ze n'enkula ye yakizuula luvannyuma yakizuula atya wuliriza wano kansooke ensimbe wakati nsooke kuba information eno erina ekintu kyendazze kyenjagala okusooka okutegeeza Archbishop wa Kampala omulondo mupya taata wange nina omukolo gwe nakulabyeko nga waliwo omuvubuka alina kampuni etunda amataka nga wamuyisenga omugenyi omukulu oba yadde omugenyi omukulu ku mukolo gwe wabaddeko era yatodde ensimbi nnyingi nnyo omuvubuka oyo y'omu ku ba state agency era bamukozesa okusaasaanya ssente n'okugula trust mu bantu abasinga obungi taata ngenda kusaba tukimanyi nti Catholic Church yagala nnyo ssente Museveni akozesa abantu bangi nnyo okutracking okufuna kyayagala taata obanga okyayagala obulamu Archbishop wa Kampala omupya omulonde nkusaba abantu amu beegendereze naddala nga bali myaka emito nga balina ensimbi omuvubuka oyo gwe nalaba ebifaananyi ng'omugenyi omukulu gwabaddeko nga musolooza ensimbi ku ttaffaali badde batutaddeko oyo state agent era gye bujjako nja kuleeta amawulire ojja kutya ani yamukutuusizzaako yakutuuseeko atya atuuka okufuuka omugenyi omukulu ate abawe ensimbi empya n'enkadde njagadde kijjukira kubanga kiriko olinze mu bwongo okusinziira no we tulaga tugenze mu maaso Salimu Sale bw'amala okufuna ono omukyala nalwadda amweyambisa okukola emirimu gye mbagambe mukyalo ne yalina edduuka mu paaka empya nalwadda ng'abeera ne Salimu Sale mu kyama nga bba omukyalo tamanyi lwaddaki nalwadda Salimu Sale amuwa mission ki mission Salimu Sale gye yawa nalwadda yali yakutandika kubega Catholic Church ey'omu kitundu ekyo nalwadda omulimu guno yagukola bulungi nnyo era yaweebwa ensimbi nnyingi nnyo ez'okukozesa mu kukola missoni ye eno kubanga bakimanya nti amakereziya gano abataka be ku bitundu ebyo beesiganya bafaana babuulira ebyama byabwe omuli empapula zaabwe z'amataka baani abana abasikira bunene ekyobw'ettaka bwe balina na biki bakola mu kyaki omwo omukyalo nalwadda yaweebwa ensimbi mpitirivu nnyo n'atandikanga okweyuna emikolo gy'amakereziya buli yonna wabadde omukolo gw'okusonda oba butale era ng'ensimbi yaziteramu bungi nnyo mu kikolwa kino nalwadda yafuna trust okuva mu Catholic Church mu bitundu ebyo olwa contributions olw'ensimbi ze yakozesanga okuwa abafaatha ku buli kereziya yonna gye yagendako naye nga abafaatha bano tebamanyi kigendera kya mwana ono mwana muwala kiki yali alina mu kino omukyalo nabo yafuna trust mu kereziya yafunanga information gye yatwaliranga Salimu Sale nogezaako ku tracking abalyobyemu yoyo bino mirimu ki gye bakola mirimu ki gye bakola batambuza batya emirimu bani badiringa nabo bantu ki beesiga mu bitundu ebyo Salimu Sale bw'amala okufuna information na buli kimu nga bwe yali akyetaaga yagamba nti gwolekera omuto tegunyuma ye kennyini olunaku lumu ne yeesitula n'agenda mu kitundu ekyo okulaba biki abaana bakoze balekedde emirimu egyo mission eno ku ground abasajja bagikola bulungi nnyo Salimu Sale n'agala agenda akonfaminge amanye nalwadda ne banne be yaleka kiki bagenda okukola kiki bakoze ku mulimu ogwo wabula mu kutambula kwa Salimu Sale teyamanya kiki agenda kuzuula mumpulire bulungi nnyo mu kutambula kwa Salimu Sale kuno okweyongerayo genda eggomba mu kitundu kino we yadiployinga nalwadda Salimu Sale teyamanya kyagenda okuzuula agenda okutuuka mu kitundu ekyo okwetegereza bulungi nga nalwadda mwana munyarwanda enzaalwa ey'omu Uganda awedde emirimu ng'ebikola bya Baganda Salimu Sale kino kyamuggyako waya era ne kimunyiiza okuba nti teyategera nti nalwadda mukyala munyarwanda olw'okuba nti Salimu Sale balina omuze nti omuntu atali wa musayibwa mu kabinja kaabwe tasobola kuwangaala nabo Salimu Sale buto yalagira ekibinja kye ekyabambega abassi
n'abawa orders okujjawo omukyalo ono Nalwadda ng'amaze okumulaba nti omukyalo ono tali mu kabinja kaabwe kaluwadde Munyarwanda era butyo Nalwadda teyasobola kusimattuka Salimu Sale abasajja be yamusindikira abamubizisa omususu ng'amazze omuwa obutwa mwenna abali mu bitundu emunanjulira bulungi nnyo nti omukyalo Nalwadda yafa omwaka guwedde oluvannyuma lw'okuba nti yaweebwa obutwa n'afa mu ngeri ey'ekimpatiira nga yafa eddwaliro ligambye nti yafa nga ekimusse kivudde ku body organs failure. Abannaye munansonyiwa ebiyitamu ebyo bali mu kusagambiza nga bakimezizza okw'omusana anti mbategeeza mwantandika nti omukulembeze abaddeko awangudde akalulu kati engombe bazikuba enyumba bagala zijja kuba baati kwegessanyu lingi nnyo abantu bali mu kusanyuka kyotayinza bagana network bagikwatamu n'ekyo sikirinaako control. Citrain emmotoka abantu bali mu kujaganya omukulembeze awangudde akalulu kati bali mu kukuba ngombo okwetoola eggwanga lyonna bali mu kusanyuka kati sina kyengenda Citrain bambi ale simenti kinaakoma ssaawa zino naye nina okukola vidiyo eno ngimale. Munansonyiwa ensi yonna ekutta omuliro emmotoka zikuba eŋŋombe. Vidiyo nno gimala sina kyakukola. Alright kagende mu maaso. Ate bano balina effujjo bw'oba onoonya omuntu alina effujjo omuntu wowana alina effujjo no si ssanyu nange kimpidde kubanga no boy information naye ate engombe ziyitiridde kale kampiteyite mbwangu musobole okufuna information tugende andoza kanzireko wali katono nti omukulu Salimu Sale yafuna olunaku lumu n'ayagala ayiteyo ku ground mbitundu ebyo alaba omulimu gw'abaana bye yasindika okukola omulimu ogwo butyo yesitula n'agenda mu kitundu ekyo kufindinga out agenda okizula nti omuwala gwe yasindika ku mulimu Nalwadda mukyala Munyarwanda si Muganda era kyamunyiza okuba nti omukyalo ono yatetegera nti Munyarwanda butyo Salimu Sale okuba nti yali amaze okufuna information gy'ayagala yalagira nti omukyalo ono bamugyewo era Salimu Sale n'asindika basasini be ne bawa Nalwadda obutwa obwamutta era Nalwadda ono yafa omwaka guwedde era abasawo mu ddwaliro baga nti yafa organ failure era Nalwadda bamuzika omwaka oguwedde naye Nalwadda nga tannafa ebitundu ebisinga obungi yali amaze okutuukiriza mission ye ey'okubega Buyinja Butole Catholic Church mwenna abakristaayo ne bafaatha mwenna abali ku kitundu ekyo omukyalo oyo Nalwadda eyattibwa yali mbega kafulu ng'era abegera Salimu Sale so church enkulu ey'Ebuyinja Butole etwala ebitundu ebyo byonna omwana ono omukyala ye yali mbega omutuufu owa Salimu Sale era gyala bategeeza nti omukyalo ono yattibwa Salimu Sale kennyini ng'atoye order olw'okuzuula nti omukyalo yali Munyarwanda nga tali mu famire yaabwe. Abantu abasajja bangi Abaganda famire zaabwe zifiiriddwa amataka mangi nnyo n'abaana baabwe okufa ku biragiro bya Salimu Sale ng'akozesa ba agenti be mu bitundu by'eggomba nga bakozesa abakyala Abanyarwanda abo ng'abawa ebiragiro okuwasa oba okuwasibwa abaana Abaganda bokka abalenzi omuntu yenna agezaako okukyamya embaliga n'awasa Munyarwanda munne wadde nga nzaalibwa ya mu Uganda womunnange kajja kuba kakujjuutuka. Ekyasinga okutawaanya n'okukonfusinga mission eno oba kye batayagala kwe kubanga bakonfusinga abantu baabwe nga baagala kweyawula mbeetegeera nti bo balina kuwasa mbwe wasa tebalina kuwasibwa muntu mulala yensonga lwaki badde successful nnyo mu kukola ekintu kino oza mutegedde bulungi nnyo. Njagala okutegeeza abasajja n'abakazi mwenna abadde mu America mu ttabamiruka gwe mwabaddemu nti omusajja mwabadde ne David Wasajja ettaka lyatunze lyabadde akolako surveillance ettaka lyonna lya Kabaka mbagambye yatunze square miles 5 wamu bw'ozigattagattaze acres 3,000 ali mu America alya ku ssente. Ettaka lino yaliguziza Salimu Sale nedda lyagenda okutunda muliwulire bulungi nnyo kuba nalyo Salimu Sale lyagala. Ettaka lyamaze okutoloka okuli Golla akasozi ke bayita Golla n'ettaka lyonna libadde likagenda kerezuza square miles 5 kwe kuli n'ekitojjo
mwenna abaliranye olusozi Kitojo ensozi ezo bw'oziyimirirako olengera ebitundu bingi nnyo okutuukira ddala Mubende n'okuyingirira n'okulengera ebitundu by'e Masaka. Amataka ago gonna omusajja David Wasajja yagatunze nga agaguza Jerusalemu sale. So mwenna abantu abali eggomba mukimanye bulungi nnyo nti mission etwala amataka gammwe leero bannange nazimba ku kkubo naye ng'ombe zifuuse ng'ombe. Mission ezitwala amataka gammwe Jerusalemu sale ng'akozesa musajja mukulu David Wasajja, Buganda Land Board, Charles Peter Mayiga ke kabinja akali mu kutunda ettaka lya Buganda. Era mbalabye nga muli Bungereza, muli mu America, muli mu kusagambiza, muli mu kulya ssente, basitudde abasajja Abaganda, bali mu kweyagala, naye ng'ate ekiri ewaka kissa kinegula. Kale njagala bagaliza emikisa emirungi, muli mu kulya katongajjula. Obuganda babutwala mwesudde gwa naggamba. Neffe nga bulijjo tujja bagamba ebintu bino ate oluvannyuma mujja bitegeera ng'obudde bumaze okukola ki bumaze obubagendako. Era awo ndowooza olw'okuba nti essanyu lingi nnyo biriro biri mu kuvuga ng'ombe ziyita, saagala nnyo balwisa, njagala okusinzira ku mbeera egenda maaso ndowooza nadde mbagambye bawa information ekwatagana ku Ronald Mayinja oba ngikole engeri independent ku lunaku lwokusatu nsooke ndeka abalala bonna boogera information yaabwe yonna bagimale bulungi nnyo ndyoke nzijembawo information eyo nga sagala gigatana information eno ey'olwaleero. Ndowooza kandizavinga information eyo ijjo ku lwokusatu bawa information nga abalala bonna bamaze okukola analysis yaabwe nze nzijembawo information entuufu ekwata ku mukulu ono kiki waji yatandikira atuusa atyawo na biki ebire bya mutuka bwe mutamanya bitajja mu mawulire zo mutegedde bulungi. So no embeera bwe tubuyimiridde naye nga sinafundikira ku video eno olwaleero njala bategeeza mwe n'abasajja n'abakazi Abaganda ebigambo bino byenjogera muyinza okulowooza nti nina gwe nnyononera erinnya, nina gwe nzitira ekitiibwa oba nina gwe sikiriziganya naye. Nedda, ekyo kikyamu. Okuva lwe nazuula nti Abaganda abamu balyankuzibwa nnyo okusinga okwetegereza ensonga ezikwatagana ku buwangwa bw'ennono n'eggwanga lyabwe, we nazuulira nti nina okujja okwogera ensonga zino. Si buli gw'olaba nti ayambadde busuuti nti ategeera. Si buli gw'olaba nti ayambadde omuteganswera nti ategeera. Si buli gw'olaba nti aseka aba ategeeza nti aseka. Si buli gw'olaba nti ayogera ekigambo twesiimye ku lwa Buganda bwaffe akitegeeza. Nedda. Abamu makwekansaamu, abamu nkwezenge. Ngera bangi beeyita amannya ag'Ekiganda tugenda okuzuula ng'obudde butugezeeko nga si basajja na bakazi Baganda. Era nga Museveni bw'akola ebintu bye. Essaawa zino, Uganda essaawa zino twandibadde bataddewo ne public holiday olunaku lw'enkya. Ku Mande nga terikola okungubagira abaana baffe abatokomokedde e Somalia. Naye ebivulu bigenda mu maaso mu Uganda. Mu America bigenda mu maaso. Mu Uganda omuntu ofa nga tegakyali mawulire tekyali kungubaka. Kuba Museveni kyayagala okkeepinga media yonge eri mu kukola bintu bya kiseegu nga abantu bakyafa ku bintu bikwata ku nsi yaabwe. Ebivulu biri mu Uganda buli kimu kiri mu kutambula, buli muntu akola bire, teri afudde ku baana batokomose. Naye ng'abaana bano ekyabasizza bayingira okusevinga eggwanga lyabwe n'okufuna ekikigule Magaliddibwa. Naye nga basajja bali mu kulya katongajjula. Njera okubuuza gwe omusajja n'omukazi eyambadde busuuti n'oyambala omutege enswera n'ogenda mu conference ya NRM gye mwayise Buganda bubu nga temma kigendererwa kyayo. Lwaki muweerera abaana emmala mubafunira abaviza bajje mu America? Lwaki muweerera abaana bamande balinnya ne bagenda mu Bungereza ne bagenda mu Europe? Abaganda oba Abasoga oba Abanyoro. Newuunya omuntu agamba nti awagira NRM guli mu diaspora. Era ng'okwata $2,000 bazikuwanga enguzi otandika okuva mu nsi yo. Ng'olowooza Uganda eri waffe $2,000. Ng'olowooza mu America w'otudde singa bannansi baagiryamu $2,000 eza $1 nga gwe muzirya. Muba mugenda kulowooza eggwanga ligenda kubeera luddawa.
omusajja nasituka okuva e Kampala tabulidde embeera Ssaabasajja Kabaka mwali tabulidde ekiri mu Buganda wadde abantu bafudde takoze posti naye ajja azunga ali mu Amerika babuulira ebintu bitakwatagana baalese bamaze okutunda ettaka lya Buganda bazzeeyo bazze bonna nga nazze omu Kimba Freeman gwe baguze ettaka ly'Emitiyana kugombola lizi ya myaka 10 n'amala nembakuba nemulebera n'agiguza Mutaasa Kafeero Mutaasa Kafeero yatwala ettaka ly'okusaza ly'Ekyaddondo n'amala okutta Kaggo Agnes Nambirige ne bamutta nga n'olumbero Agnes Nambirige Menge Lutulidde Ganyo Dwaya Musimanyi baagala kumala kufuna official invitation ate bawandiikire family bagikiriza okwabya olumbe ate nga yavaako kufa kwa Agnes Nambirige mumanyi bulungi nnyo nga namwe mwengu mukimanyi olumbe lwa Kaggo bukyanga Katonda amujjula luganye okwalizibwa lulimu emivuyo Mengo family ina sente zaajo ebawandiikidde ngebategeeza nti baagala kwabya lumbe lwa maama waabwe naye Mengo mwesudde nampulira zibi mugamba nti mulina bawa official date mujje mukolirako ebyammwe kubanga date zembawa simaziriko emikolo gya Buganda njala kubuuza waba emipira gyeriko bejjamasaza okuziika mu Buganda family tezisika basoka mu holding okuziika era bwe Katikkiro bw'abatokkiriza kubagamba nti kale ku lwa Buganda olw'okuba nti oli yali muntu waffe olumbe Kaggo gyali yeetaaga ebbaluwa family na mwagikyankalanya njala tegeeza n'okutegeeza Ssaabasajja Kabaka n'okuluma kutu taata munnange emmotoka za Museveni zeyamayiga okuwa abasajja b'amagombola ezisinga obungi zaabaweebwa naye n'emmotoka gye bali bawadde omugenzi Kaggo Agnes Nambirige abasajja bakulu abo nga n'emmotoka bali bagimuwadde ng'agikozesa emirimu gya Buganda nga bw'asasula n'akasente akatono nga sente zibaliga musadde bwe ziggwayo emmotoka bagimuwa emmotoka bamade bagimuggyako nga n'essente yali amaze osasulako tebazimuddiza baatekenninga ku family ne balyoka bajerega buli omu ne bavuma buli omu ne musajja mukulu Kawaasa Abaasi nawe n'ofuuka omuyayi w'Emmengo n'okankanga family ya Agnes Nambirige Kaggo olw'akamotoka obumotoka Mmengo mugifudde kyakusekererwa nti kati Obuganda buli muntu awadde abaweereza Obuganda afuuse waakusekererwa family ya Kaggo mugifudde kyakuzanyirako omukyala aweereza Obuganda nga teyisiseemu ekyamuttisa kulwanira ttaka lya Buganda ery'essaza ly'Ekyaddondo nga Janet yakozeseza Mutaasa Kafeero namwe abali mu Amerika njala bategeeza abaana ba Mutaasa Kafeero bali mu Amerika muli mu kudiringa na bonna bambega nkibagambya jansi bansibege no mpawabire kubanga kitaabwe by all means yali mu nzita ya yani yali ngaakolagana abasajja mmwe batta Agnes Nambirige n'alyoka agamba yagamba kati mmwe family munzanyirako ng'atenze mumanyi nakola mama wamwe kaniwuuza abasajja bakulu Haji Mutaasa Kafeero ofaakiri ensi eno abasajja Buganda Land Board mufaakiri ensi eno n'abasajja bali Emmengo mufaakiri ensi eno emmotoka omukazi gye yasasulako ssente ng'ate siteeti yakibawa nene mugisika ne mugitwala nga mmaze oboogera amafuukule abaana balizoninga out mutandiko nga abaana ba Kaggo tebalina mpisa twamala oddokizuula nti gy'okoma okubeera polite oba ow'empisa ofuuka musiru bw'ovaayo okubuuza ebibuuzo lw'ofuuka omukyamu era lw'ofuuka omuyaaji the moment omuntu ayambala ekkanzu ng'asigadde mu ffere Obuganda busaanawo omuntu ayambadde busuuti naye ng'osigadde oli mu ffere kitegeeza Obuganda busaanawo kati tudde ludda waffe Abaasi Kawaasi omuntu yateebwanga nga buli muntu agadde wekitibwa Abaasi Kawaasi ka ne weegatta ku kibinja ky'amayiga ekiri Mmengo ekiri mu kufera n'okutiisatiisa abantu ba Kabaka gomu ku bantu abadde batiisatiisa family y'omugenzi Kaggo nga mulwanirira akamotoka yali yasasulako ne ssente n'olumbe lwennyini mugaanya obbawa official letter abaana balina eddembe okwabya olumbe lwennyini okubawandiikira obategeeza twagala kwabya olumbe lwa Kaggo kubanga yali mukozi wa Ssaabasajja Kabaka ne mbabuzaabuza enkya tebabasindikirangako budget yakwabya olumbe wadde okubasaba omuno gw'ettooke wadde entamu nedda ne mukifudde okubakuga olw'okuba nti
bwe bana yali byolumbe nga teri muntu avudde Mengo mugenda baga nti bana bampisa mbi abana tebetaaga sente zammwe nokuba wandikiro bategeza bategezaako ng'omuntu okutegeeza abaali bakama nti tugenda kwa olumbe lw'omukozi wammwe kubategeeza so simwe kuteeka omuziziko na kutandika kuyisa maaso mu baana b'omugenzi nga tewali kimbawa nga n'amataka gonna mwagatwala nomulooza temugenda kufa nze munange sina buzibu na muntu naye nsaasira nnyo muganda atuula awo oyambadde omutega nswera oyambadde busuuti onyiridde naye nga temanyi obuganda bwe buli nkubuuzizza omuganda omwana w'omuganda nakiwuuka n'ansubuga akyafuna omulimu mu Uganda be bali e Saudi Arabia bali mu kubonaabona be bali e Dubai basula ku nguudo mu majje be bafiire Somalia be batwale Congo kubanga temumanyi abasajja bamere Mengo bonna ba politician baali bazze kusaanya Obuganda gwolooza lwaki buli ayogera ku Lumbuye amwogera akagamba nti omusajja omuzibu nnyo kubanga nasumula kye baali basibe kye baagala ensetegeere kalatenze engeri gye sitya mujjabbi bagamba bino ebintu mujja biwulira kubanga saagala Buganda esaanewo balimbuuza bajjajja bange gye ndibasanga nti wakolawo okyo Buganda nga busaanawo nti ati nange naliko mu abasirika nedda sisobola kusirika mukwata Ssaabasajja Kabaka mutire mu kitooliro musajja watu talina adda agoogera era wamuteekako propaganda wamuteekako blackmail olina adda nayogera nzirangayo nempulire omulangira yenna omumbejja kabiri onavuka aboogera ebiga ku social media nja kukulizo ninga out tugera kubuuza omwaka Ssaabasajja Kabaka gwe yazaalirwamu okutuuka okufuuka kabaka wa Buganda mwali luddawa where you bwe tuba tugenda mu makereziya oba mu makanisa nga waliwo omuntu agenda okuwasa mwana munne babawo ennaku buli omu okuleeta okwemulugunya kwe mu kkanisa eri abagenda okufumbiriganwa era ne ku lunaku lwe bagenda obbagatta bakubuuza nti wano nga tetunnagatta bantu wano waliwo omuntu yenna eyemulugunya ku bufumbo bwa bano bw'aba taliiyo ne bamala obbagatta toddamu kukuba mu mirombo ki Ssaabasajja Kabaka ennaku z'omwezi yazizaalibwako muzimanyi bulungi nnyo era n'agenda n'abikka akabugo ku njolo ya kitaawe mulangira amanyikiddwa olw'okuba nti Abaganda twasenzanga buli kika kya muntu Museveni olw'okuba nti yalimu okufuna kye yali ayagala mu Ssaabasajja Kabaka n'asalawo akozesa enkwezengeze okutandika okwogera amafuukuule okuva mu 1955 mwagala tugamba nti abaliwo bali tebategeera okusinga mmwe era gwe Museveni ng'otwala akawala atakakukulinga olujja lw'essabo wali ogenda e Bungereza okwogereza Ssaabasajja Kabaka omwogerereza ng'ani bw'omwirangiraga nti gwalina okubeera ku Namulondo ya Buganda wali luddawa baali bakusiba emimwa lwaki gwe twalina n'obikka akabugo ku njolo ya Sir Edward Muteesa lwaki bitandise mu 1985 wali bisanze 1986 97 awo biyingira awo yazaliwa 13 April 1955 gyemyaka 68 mwali luddawa where you ezembere z'okwebuza amagezi tugenda zikkiriza nga tusobola okwogera tosobola kukyusa byaliwo n'olyo nze ndi mumbejja ndi mulangira simanyi ologotana n'olyo ng'oli azze simanyi aliko empewo ajja yeebajjagala waliwo kabaka abeerako empewo ate nakino kankibabikule mu kitegeero lwaleero mbalaba ku social media nga babafera mwekubya emizimu omuntu aliko empewo teyenyumyako era waba aliko empewo nga tamanyi zimukwata ne zimutuulako ne zimwogeza abaddewo n'ategeera
nenda abangi kuno ku social media musimanyi ono aliko empewo y'abamweyana tebazoogerera bwogereza empewo za Buganda ng'omuntu aliko empewo yeeyogerera bw'eba ekulimya okutegeera nti oliko empewo esobola okujja Bungereza n'olinnya ogula tiketi y'ennyonyi n'olinnya n'otegeera ng'oli ku kijja kyewamwe zibayite empewo kibayite empewo oyinza okuba oli Sudaani ng'oliko empewo nga tomanyi nga zikwagala oddeewa kosobola okutambula okuva e Juba mpaka ku kijja ky'omu Masaka ku bigere nga totegedde nga watuuse dda ne bano bola ku social media simanyi dika empewo y'abamwena simanyi kendidiko muzimu gwe empewo tebazoogerera tebazikubira sito tebaziwandiika mu butabo ate empewo zeerondera entebe yaazo tebazirondera ntebe empewo zeerondera tebazirondera entebe kuzinaatuula era bwewalaza empaka nga gwolina okubeera entebe yaazo ziyinza okukolako effujjo ziyinza okukuswaza okomekkereza n'obulamu obusuddemu akaba omuntu aliko empewo tebamusabira tawona ne bw'onooleetaani ne mukola dduwe zifaana zitya tawona paka nga amaze okukkiriza kyali oba nga amaze ozisiba oba amaze ozisamirira ebintu bibeera ebi either bw'oli mu diaspora basobola okugenda ne bakolera emikolo ez'okusiba empewo ne basooka bazizika ne bazisaba zisooke ziwummulemu mpaka lw'onodda bw'odda n'otandikira awo oba ozisamirira tebasabira mpewo musimengere mu kyaki musabe nedda tebakulya ssente zo nti omuntu aliko empewo bamusabira ne zimuvaako mubeerako masitaani gammwe majinni kye bayita lubaale tebamusabira kubanga n'oyo avuga nti amusabira oyinza okuvaawo nga naye bwe bazikugjeemu oba nga ofudde nga kyozanyirako tokimanyi egyo agabeera majinni gammwe ebitega bagula mu famire oba ebyo bimisambasamba gyembirana naye kye bayita empewo togizanyira nga tebagitwala mu kkanisa gisabira sime muzikiti sime gisomera dduwa nedda empewo zisigala mpewo genda gwomusa ku social media nga yerogoza ndiko omusambo gwasime gwa namba gani ndiko empewo ya gundi ani tebazoogerera aliko empewo teyeesoma tayogera mwe mujja mu kyaki ne bagamba newebuusa mu bbanga ago ebyo biteega byammwe mijini gyammwe bye bagula mu famire gibayonka naye empewo tebazisabira empewo nkugamba ziri processes bbiri bw'oba wooli nga tolina access ku mpewo zewamwe nga gwolina ozisamira bakolera emikolo basooke bazitereke bazifuyike bazisibe bw'onoomaliriza olyoka otuukeyo bazisamirire oba okuzisamirira ozimala naye ebisigadde tebakulya ssente teosobola ozidduka no tebadduka mpewo kati mmwe abali eyo ababuzibabuzibwa omuzungu yakyasinza okusamira ku nsi kuno bamanyi obuwangwa bwabwe n'ennono mu kusaako Charles ne Queen yafa mwalaba ebintu bingi nnyo ebyobuwangwa n'ennono kati nga bakyabikola n'ennono tundi omusajja ali wali avudde ku nnono ye naye nga n'ebintu byakola mu kusaako Charles abantu omuntu mwabyetegereza bakozesa enkola eri eyaabwe ey'obuwangwa n'ennono n'otundi omusajja mbu olubugo sitaani olwawo omuzungu yakola olugoye ng'alujja mu kimupamba ewaffe olugoye mu Katonda luyatuwa lwe lubugo tulujja mu mutuba ne tukomaga ne tulwambala zengo ezisooka okwambalibwa kati gwe baga nti sitaani ng'ate omuzungu ayagala du owuninga kitegeeza oyina ki what do you own you have nothing to own kitegeera olubugo olugoye like any others nga bono gadi zile suuka enjero z'amasada zibasikamu abaki zosulamu mu nnyumba yosima esulamu suuka 20 teri suuka esinga lugoye teri matiri esinga lubugo oba teri matiri esinga lubugo kebere suuka teriyo mwena abadde ku internet mulabye engeri gye basizzaako Charles bamuyisizza mu buwangwa n'obulombolombo
Gende India balina bakatonda basukka 15,000 era buli muntu akkirizibwa okusinza katonda bwamwagadde. Abasiraamu basinza Allah gye bali, abakatolika basinza Yesu gye bali ne katonda, abaprotestanti gye bali, abalokole batandise, abasinza Hindu abasinza buli kimu gye bali, nga buli kimu bakikola teri abakuba ku mukono. Gende China, gende Singapore, gende Malaysia, gende Japan, gende ludda abasinza Buddha buli omu gyali. Nefe waffe mulemeddwa okutegeera ekikyamu ekibaliko n'ekizibu. Mutandise kwekubya mizimu muleko buwanga neno muzza ku bintu by'abazungu. Omuzungu akusiba katambala nakulagayo ekyayagala naye babegayina kyaleseyo ekikye. Nabagamba olunaku lwe bayita Halloween Day, olunaku lwa mizimu egy'abazungu gye basamira, bagigulira omwenge, bagigulira engoye, bagigulira ebirawo, batambula basolooza ne ssente ku mayumba, buli ddo tuddo nga basolooza ssente z'okugenda okukola emikolo gyo temukimanyi. Ne mwe tunaabasomesa batuusa luddawa. Tunaabasomesa batuusa luddawa. Ogenza wa pastor taddeyo milioni 10 naye ng'okudde wamwe ku kijja kikwetagisa emitwalo 20 mwegi. Eno kye tuyita cow mentality. Ogenza wa pastor owaddeyo milioni 10 mu kubanga akusabidde. Naye nga togenda kusuuka. Naye ng'ekyandibadde kiwonera ekintu ekyandibadde kikujjako buli kikutanya kya mitwalo 20 mwegi, 25 kuliko transport, ogenda okulima ebijja, ogenda okukwata mu bibbo by'abalongo n'okukola emikolo emitono n'okugabulawo mitwalo 25 owadde milioni 10. Osize mu motoka. Nenga ne gyosige mu motoka wame ku kijja nebijjawo mu sibirime, tewali wadde ennyumba abagenyi batuukira, ne gwogamba nti wamala tojja kumala nnyabo nkubuulira buli kimu kijja kudde gye kirina okubeera. Mbabuulira ebya Kayisaali n'ebya Katonda byaki? Bya Katonda. Abapasita bemulaba bagenda okuyingira wa pastor bamayina ababasamirira ewaabwe ku bijja by'ewaabwe, balina abasamirira nkiddamu. Buli prominent pastor gw'olaba bingi nti ali ku national level, bingi nti ali ku local level, bonna balina abasamirira. Njagala ombuulire, lwaki mugenda mu makanisa agamu pastor n'atula n'akubuulira ebizibu byo nga bituufu byebyo? Abakikoze atya? Basamirira alina empewo asobola okukebera. Bapasita bakebezi tebakebera tebakozesa maanyi ga Katonda. Bakozesa mpewo ezaabwe ze baleka basamiridde, balina bakongoza basamirira empewo ezo. Kyova lajja gamba ekizibu ng'okimanyi nti kyekyo n'okwata omusimbi guno ogutokomoka n'ogumuwa naye nga tasolovinze problem yakubuulidde ekikubadde ku bwongo n'otya ono omusajja ng'amanyi. Tamanyi ewaabwe yaleka asamidde sina kindi nga ye mukongozi n'akubuulira ekizibu kyo nga nawe kimi kye kikuleese n'oga tufudde omusajja yogera ne Katonda nedda. Mujja kulwawo okutegeera bagenda bafera. Nkugaye bapasita basinga obungi bonna naddala beene enzikirize neyabalokole ebitundu 9 ku buli 100 bakozesa mpewo z'ewaabwe, bwe zibasize ewaabwe bakozesa amaanyi ge baagula eyo gye bagenda bagasima tugenze kuwumula mutugenda bye bali by'okukola. Kati gwe nojja naga mwana wange kizibu kyolina nga kinene gunde bakutambulirako. Of course ngenda okimanyi bakutambulirako nogamba no pastor akola naye nga takuwadde solution. Babesinga ku ababasamirira ewaabwe oba bo kubanga balina empewo ze bakozesa mu mayumba gaabwe makyaki gaabwe. Olowooza lwaki bw'ova mu kyaki y'osiraana? Nkubuuza, lwaki bw'ova mu kyaki y'omuntu bwe pastor omulala ogenda pastor omulala osiraana? Eddiini endala ziri endala sizirinaako buzibu kubanga bo bakubuulira okusinziira ku Bayibuli bw'esoma era ne bakubuulira kakigambo kyako neeno ey'abalokole eno. Njagadde embaawulemu ey'abalokole eno abo basamize bennyini. Basamize. Akiwakana genda okibuuzeeko. Ebitundu 9 ku buli 100 bonna basamize. Bakozesa
empewo zeewabwe eri gye babasamirira balina gye bagenda nga balina abakongozi babasamirira najja nakugamba ekintu ng'okimanyi kyekyo naye nga takuwadde solution bwino nga ne pasita akola ekigenda okutaasa kudda wammwe kintu kya mitwalo 15 no spendinga miliyoni ku bintu bitegenda ku bannaye nakulaba kakatunda bakyadde mukiriza okugenda kwange kuno enswasweta yamla yirege ngalabi nso gwange nkoze bagambye tusikane ku roksa tungambalide information ekwata ku mayinja abala bonna bakabaogere nze nja kujja nsaanikire mu mbe ku roksa buli kimu kireke kitambula nga kino okubeera mwebereremu ensi yammwe abali mu kulya omuulo okwesubya ejjinga muri mu programu za NRM mweza mayiga zatambuza monna embagala nnyo muri mu kulya katonga jjula sente muzirye mulye bulungi sente zammwe naye ekigenda okuva mu yebiraka nkibagambye mwana ky'omuganda akyafuna omulimu e Uganda mwana ky'omusoga akyafuna omulimu Buganda mwana ky'omugiswa akyafuna omulimu Buganda mwana ky'omulugwala akyafuna omulimu Buganda afuna omulimu Uganda mwana ky'omukyoli akyafuna omulimu Uganda mwana ky'omunyola afuna omulimu Uganda mwana ky'omutola afuna omulimu Uganda mwana ky'omunyankole nakabala kyasobola okukola application omuwa omulimu kubanga temukimanyi abasajja ensi bagisaanyizaawo nabo buli bakola ne celebration recently ekapeeka nga bajaganya okumala 80% okubanga mission bagituukiriza ey'okubaavuwaza education system bagisse economy bagisse security efudde ne tutuka okufiirwa abantu 100 bagenda mu 6 plus tekuli wadde omuntu yena ovunaanyizibwa eyakozeko tweet nga asasira famire z'abantu abo buli omu ali mu biye okujja oteeka bino ebivulu ono yeyambudona gwe soka wabuze lwaki media ze Kampala tezina kyezayogedde kufa kw'abo abavubuka bonna abaafudde lwaki tebana kye bayogedde zonna zisirise bwe ziti kubanga yenkola ya Museveni yakapitalinga media kyagala kyekiyitako kyatagala kyekiyita banaye tusinkane ku Lwokusatu video ejja kuba ya mutanya nnyo ku Lwokusatu mukama 13 ampeera program ibadde muri bya Bulange Mengo mwenna batwale ettaka lya Buganda n'abali egomba mwenna mukoze kamanye nga ko bazane wabbwa ettaka teritambula ettaka teritambula ettaka lisigalawo ate era tujja basanyukira nnyo kubanga nti ettaka eryo mugenda ddekolako ebintu bingi nnyo bye tunaasangako oluvannyuma wabazukulu ffe banaasangako ffe tujja kweyagala oluvannyuma omanye aseka mu kusooka si yaseka okunyumirwa asembayo yaseka obulungi ennyo nga nfundikira buli muntu yenna ali mu kukola era ng'okola oyingiza akasente kola nga bw'olya kubanga omusika teyeebaza teri yali yeebaziza busika nkiddamu buli ali mu kukola oba oli mu diaspora oba oli mu Uganda ng'oliwo nawe oli mu kukola ng'ofuna ekigule magala eddiba kola akasente ko nga bw'olyako kubanga omusika teyeebaza njagala ombulira omusika omu eyali yeebaziza obusika tabangawo olw'ensonga nti naye abeera nsanga bisibe kyovola nti obusika obungi abantu abasinga obungi basanga bwe basikidde ne babitunda amaanyi g'oyo eyabirekawo ne gafa ttogge kolanga bw'olya olw'ensonga nti omusika teyeebaza